Okay, bamungamba ke kayimba katuyingiza shaffe olunaku olwaleero. It is a Monday, ennaku z'omwezi ziri 29 omwezi gwa Kasambula mwaka 2024. Welcome to the show. Kukulisayo nnyo mu weekend byatambudde bitya yagenze etya twakoma muwuliziganya wano lwali lwakutaano obudde bwali bwakumakya gwe weekend nga yakutambulidde bulungi oyisaako engalo mu face munene ogamba alhamdulillah si buli saa nti Katonda olina kubaako ng'omusaba waliwo time ey'okwebaza n'osiima ekyo n'ekiba kitono kitya koze kyolowooza kitono waliwo akyetaaga naawe nga tebyatambudde nga we wabibala nga byabaddemu ennaku byabaddemu loosi byabaddemu anything tukusaasira awo olaba nti nno wakunyiga oba wakuyisa kutya ojja kuvaawo. Tomorrow will be better. Kale abannaffe abatabula batunda ttaka be bateekamu ssente batuvuga paka ssaawa 3 ez'okumakya wabasanga nansana ku masitoowa twayingira half y'omwaka so osobola okubaako kyokola ne kibaako kye kikyusa. Tweyungeko tutandike. Good morning. Okay, nyongera okuddamu okwaniriza. Tugenda kwa tutandika bye wategedde bye wawuliddeko by'otaategedde byonna ffe tubirina wano. Sometimes weekend etuvuga nnyo speed oddamu otegeera okubaako okukwatagana n'eggwanga ku Monday. Ffe tuba tutegeera temutugatta mu era njogera n'abalala kyova olanga mmwe sibawudde musigaye mu n'abategeera n'abatategeera. Abantu babeera eggwanga balimanyi mukwano nze nina bemanyi nnyo bantu batulaba kati obeeteekako ki ng'ogaye mu mbeera mutegeera nze njogedde ne bannange nze mbasisinkana nze mbeera mu bantu mbeera mwani aganda ndi ku ground mugamba mutya ye wamma bembaamu nawe nyini beewuunywa ddala obabeera mbaku bana mukulikayo mu weekend kansubire nti banaye muli bulungi ngaafi bwagambye bwobanga givuddemu ng'olina ebikusoomooza tukkiriza Katonda nti alina ensonga ebiseera ebisinga lwaki okusoomooza okwo kuba kuze kubanga simu okulidde ekituufu wali ofunye akalembereza ebiseera ebisinga abakkiriza tugamba nti awo mu kaseera w'osoomoozebwa ku nkomerero yaako waliwo obuwanguzi bwo kati do not give up webale kubanga ate ozuukuse tukulikayo mu weekend tulina ki ndowooza tusooke twogere ku myaka 3 mu gumu kuba kati kyekiriko kakati enteekateeka z'amatikkira gy'okujja kuza oba okujjukira amatikkira ga Ssaabasajja Kabaka ag'omulundi ogwa 31 gali mu giya era nga tewali kyakyuse okuleka okwongera okumaliriza obumaliriza kakati ennamirembe we tugenda okubeera ku lunaku olwokusatu era nga twakutegeeza wano ku BBS Telefayina nti munnange osobola okuba nga ate otuweereza ka vidiyo ng'oweereza Ssaabasajja Kabaka obubaka omwezaweza okutuuka ku matikkira g'omulundi ogwa 31 era ekyo nsuubira nti mwatandise dde okubeera nga mukikola era nga we wasookera bw'ogenda osooka okweraba ku Telefayina kuno kaakati enteekateeka nga bweri awo tujja bba tugifuna ndowooza mu maaso awo nga bweri bajja gituwa eri detailed naye nga I think baweere is it on invitation? Yes, it is on invitation because namirembe etatumala ffenna naye nga baali batuwa ennambika olukiiko oluteesiteesi okuva ku lunaku olwokutaano wabaddewo okusaba era twagala okubebaza banaye mwenna abateekawo akadde okusobola okubeera nga ate musabira Ssaabasajja Kabaka n'okujjaguza era amatikkira ag'omulundi gwa 31 awe mwabadde kakati ate olunaku olw'ejjo lwabadde lwa Sande kakati ewaffe eruweero iwabaddeyo okusabira Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka ku myaka 31 ng'atudde ku namulamuda y'abajjajjaabe Reverend Father Ssebuggwawo ye yabuulidde era nga Katikkiro yatiikiriddwa amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Hajj Ahmed Rasa era nga obubaka bwa Katikkiro bwabadde bwakukubiriza bantu kubeera bumu
yes wonna abantu bonna bwe babadde bagenda babadde kukubiriza abantu kubeera bumu ne Katikkiro okubeera ng'ataasindika obubaka eri Ssaabasajja Kabaka ng'amuyozaayoza okubeera ng'atasusse obulwadde ate n'akomawo ne kuno ku butaka. Kaakati ku lutikko e Namirembe era kyekimu kyekyabaddeyo. Reverend Father Solomon Kavuba ye yabuulidde era nga naye awo Katikkiro kiikiriddwa Oweekitiibwa Nakatoko Tilda Kikomeko era obubaka bwe bumu ne butubuulirwa abantu ababadde mu lutikko e Namirembe. Kati era awo ennyininyini Katikkiro yakubirizza abantu okubeera obumu nga bwenkutegeezezza wekyabadde mu bubaka obwabadde sayidi zeeri e Luweero. Kaakati bannaffe okuva mu West Buganda Bishop Reverend Katumba Tamale ye yabuulidde era Katikkiro n'akiikirirwa minisita w'ebyettaka Oweekitiibwa David Mpanga era obubaka bwa Katikkiro bwe bumu ne bukola ki ne busindikibwa sayidi zeeyo. Central Buganda era nayo bwekyo bwe kyabadde. Reverend Michael Bowa ye yabuulidde era nga awo ye ng'omuntu yavumiridde abantu abakozesa obubi omutimbagano. Actually ababuulizi abasinga bonna ensonga y'enkozesa embi ey'omutimbagano n'ey'obutawa abantu bakulu kitiibwa yabogeddwako nnyo era nga Katikkiro kiikiriddwa Pokino Judy Muleke sayidi ze era n'obubaka nabwe butwalibwa mu bitundu eby'Emityana. Reverend Bukomeko Saalongo ye yabuulidde era Katikkiro n'akiikirirwa Dr. Anthony Wamala ono ye minisita w'obuwangwa n'ennono n'amasinzizo ag'enjawulo gonna olunaku olw'eggulo. Ensonga yabadde yakusabira Ssaabasajja Kabaka n'okumuyozaayoza okutuuka ku myaka 31 ng'atudde ku nnamulondo y'abajjajja be. Nziramu okuba nga ate nkutegeeza Gwanda bakuteefayina amakya gonnako olwaleero olwokusatu wetugamba 31 yinza okubeera ewala olwokusatu lwa wiiki eno tugenda kubeera mu mikolo emikulu Namirembe era nga buli kimu kigenda kubeera butereevu wano ku BBS Telefayina. Okay, kale awo ffe tujja okugulabira oba tuwafunye invitation teekako Telefayinayo okusaba kwonna ojja kuba okulaba n'emikolo gyonna nga gina bagitambula. Kale nonno nga tetunnatuuka ku matikkira ga Ssaabasajja nga 31 olunaku olw'enkya ebyaliwo last week emwali okwekalakaasa kw'abavubuka olw'ensonga ya enguzi bagenda kuba ndowooza batch esooka ekomezebwawo mu kooti abaali remanded era nga kino kikukakatako gwali eyo twajja ne tukubuulira nga president we yayogera n'agamba emisango egimu gijja kuba gibeewuunyisa abavubuka bano gye baali bateekateeka okukola. So as you engage the lawyers mumanye nti ebintu biyinza okukyukamu kuba files as far as we know zakyukakyukamu. Omuntu yagenda bamuvunaana aidan disorderly gye baba basomera kati ajja kukyuka nga fayiro ye ebintu byakyukamu. So mubeere nga mutegeera abagenda obbeeyimirira emisango mugitegeera bulungi nnyo twabayitiramu engeri kyosobola okukola temuta kubeera n'abalooya na kuwuliziganya so that enkyayi baba bazze abantu bammwe basobola okufuna bail. Era ku nsonga y'emu olunaku olw'eggulo because nalabako eringa list engeri abantu gye baagala okubeera nga beekalakaasamu nagiraba ku X nga bagamba babitandooza Lwakutaano kwajjukira ne ku Lwokuna era wali abeekalakaasa kati ne bagamba ku Lwokutaano abasiraamu bagende mizikiti nga alina kati essaati ng'eraga oyogera corruption n'abadiventi ne ku Sunday ne baba basuubiza forgetting bulungi nnyo oba lunaku kyolalo bagenda okuddamu bagende ku street kakati munayo olunaku olw'eggulo ndowooza era nga bawuliziganya. So olunaku olw'eggulo olw'Essande waliwo omwana omuwala eyategeerekeseeko nga Claire Namala yakwatibwa ku cathedral e Rubaga ng'alina ekyo ekipande ekiraga Magogo's birthday card ndowooza boogera ku mukyala gye yamuwa would pad 1 million young girls for a year sente ezagulwa emmotoka bw'atyo yakwatibwa era ne bamutwala. So bingi nnyo bikyajja tujja kuba tubibawa ebihappeninga alabika akyali mu kaduukulu n'ebyo binabyeyongedde tujja kuba tubabuulira enteekateeka eno nga bweyimiridde. Kale still wetweyongerayo eggulo yabadde Sunday eyo mu Mitoma district wabaddeyo okusaba kuno kwabadde kwa njawulo
waliwo church eyazimbibwa era nga yazimbibwa deputy speaker atayebwa Thomas Tayebwa ne mikwano gye agamba nti bacontributinga ssente kakati nno munnange yeetisse abanene okuva e Kampala bagende bamujagulizeeko bagulewo ki olw'okumaliriza ekkanisa mwabo mwabaddemu speaker of parliament Anita Among mwabaddemu abagagga abahamu basudiru n'abantu abalala abaki abanene ab'ebitinisa munnange okwogera okwenjawulo kwabaddeyo kakati mu kwogera speaker wa parliament wayogeddeko eri abantu ba Katonda yayogedde ku nsonga yasekeredde oba yeewunyiza abaagala mbu alekulire ku bwa speaker n'abagamba bannaye nze gwe mulaba wano ndi very busy ndi kweteekateeka kulaba nga nkomawo ng'omubaka omukyalo wa Bukedya era ekyo nkiriko nnyo n'agamba ate ne ku bwa sipiika buno era njagala nkomewo ku 226 mpaka kale maybe 231 bwe mmalawo mpeemu munnange ono Tayebwa naye akwatemu yadde asonga ku munne Tayebwa bakune yabadde amulinaanye Tayebwa deputy yayogedde erinnya si munnange deputy nanga kakati mwe mwagala ŋŋendewa kwate bono anti onafaananidde speaker onafaana okubeera deputy we yakaye muŋŋamba nze ndagewa yalagewa bannaayo kubanga ne waggulu baazibayo badde nno wano mu Uganda kino nga nkibagambe nga tonnagamba munno kugenda alagewa kubanga nze bwengamba hafiva kusumula tonziza wansi pozi ng'ondagala ofiisi ya HR naye naye tavaawo ndagaako ewasingako kakati era namba 3 ekitono nnyo inafuuka era namba naye kati yalagewa kubanga ate kyogereko twaliga afuuka enamba 2 watulina obuzibu waliwo kakati ewagamira ekisenge kyagano tambula layini tetambula kati ffe abali eno wansi mwagala tutambule kati tulagewa wali ogambyeko omuntu buuka akugoba vaawo ali mabega ahuutinga layini maaso mugamba oli n'atambula teri jamu asobola kulekerawo nga motoka yasoso siba jamu tetambula sipiika mutuufu ye talina naye gy'alaga bannange omuntu oba omugoba mulagambe agenda wali munne avuddewo nene munne bamugamba nti kakati nze ndagewa n'abamu tumutya kakati bano wenyini bebalimugewayi musajja senvulodde mu maaso naye nabo bakola ki mugamba oli kakati munnaye bw'atyo speaker oluvannyuma ennyo pulezidenti w'eggwanga lino yabeeyunzeeko naye si mu kyaki mu kisaawe ekimanyiddwa nga lwa Kitandara playground bw'atyo pulezidenti Museveni n'ayogerako ku nsonga ya enguzi of course protest and all that n'agamba naye ekintu kino nga tunakitunuuliza muntu ba permanent secretaries bakaawo ba town clerks sente kwe zituukira direct oba abali nnyo direct ne sente ekintu kino kibakwatako nnyo ne president naye enguzi naye agikooye ate kinyumira abamanyi naga ekintu kino kibakwatako nnyo mwegendereza ensonga eno bw'atyo ye deputy speaker ng'eyabadde host wa buli kimu bw'yadde ayogerako eri abantu yage temugamba mbu kyaki ssente za gavumenti temutandika kubanga niyo nyamaanyi gali kwoleka temutandika ewaffe tuzizimba ggwanga ddamba ne tuyitako wano yezizimbye na mikwano gye bokka n'agamba basonda kasente kaabwe mutwalo ye n'agamba era bo lumu bakolako fundraising yaga chacha negenda malawo bagibalirira nga okuggwa egenda kumalawo 2.7 billion ne 1.7 bagisadda kakati atulira n'agamba era bo lumu bakolako fundraising ne banne kyekyo kyekugamba omwana asomera wa abeera ne baani munnange fundraising simanyi oba yali mu bantu bameka naye yavamu 1.7 billion naye omuntu alabye n'ennamba waliwo aleeta ebitaano waliwo aleeta kipaka baafuna 1.7 fundraising egyo 1.7 billion nino nange ffe twalina omukolo gwe twalimu emabega kaaga era ne tutuula ne tukuŋŋaanya twavawo n'emitwalo 26 mu 6 mu 5
netukyanoonya tuwa nusu 5 naye gakyaliyo ate yatuwa kinusu naye bakuŋŋaanye bafuna 1.7 so abantu b'emitwoma tubayozaayoza olw'okutumira ku bantu ng'otubidde ne bajeti ya bukadde buzata obw'embaga zikyabuze bakwano be yeeyosaakoyo be babagagga banno buli omu akusuubiza ate munange ebijanjalo kitannamala bikuba sajja bakuŋŋaanya 1.7 kaaba mpola